zinge yawangudde ekisookera ddala okulobingira abakyala ba Mukono district ekisinga obukulu ekyokubiri point enkulu yandibadde esooka kugatta abakyala b'e Mukono. Entalo zifuuse entalo, abanene batulwana, abali bakye balwana, kyokka nga tuli mu nnyumba etya emu tukooye entalo. Vivian ekindeese okujja okwesimba ku kifo kino kulaba nga tukomyawo abakyala emitima tweyawuddemu ng'ate mukimanyi mu NRM abakyala ffe majority esinga okulonda pate yaffe. So nzize okugatta oba oli wa pate ki oba oli wa pate ki mbayita ba mikwano mujje tukolere wamu era nzikiriza ekisanja kya Vivian tetugenda kusigala kyekimu. Tambula sisi eno bakuyita Vianney. Good morning, comrade. I'm okay. I've just unpacked we counted 7. You counted 7. But I've just and we have 6 packages. Okay, comrade. You'll give it to us. What is this? So, kakati mumuli eyo mwati fudoba business now. Yenyini eyazene ID bera nayo muki na gojeba mukise ise wadde kita checking then Nama Vivian esimu yakati manya gange nze Birungi Catherine olunaku olwaleero nze naamubuuziza tuzze mu kamyufu aka NRM okubeera nga batusunsula ani anakwata kaadi mutendera ogw'abakyala Women Council ogwa district. Nze Birungi Catherine chairperson Women Council Kyampisi sub-county era nga nazze Kyampisi sanga Mukono North nange nazze okulaba nga contesting ogenda ku district okuweereza abakyala. Biki byotunwanju bingi ebikyabuliramu ddala mu mpeereza y'abakyala
ate era nga buvunaanyizibwa bwa women councils okulaba nga bituukirizibwa. Abakyala abasinga bafuna ebifo naye nga tebamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe, so beetaaga okubeera nga basomesebwa ne bamanya obuyinza bwe balina n'obuvunaanyizibwa bwe balina okukola mu bakyala. Era ebyo bimu ku byenzize okulaba nga bifiibwako oba nga bikolebwa. Mu bukulembeze obuwedde tulabye nga bannaabakyala naddala ku byalo, nzikira nti nnaabakyala atuula kakiiko ka LC1 naye nga nnaabakyala alekebwa mu bintu bingi nnyo. Chairman n'abeera nga atwala obuyinza bwonna naye nga nnaabakyala talina wagattiddwako kubeera nga bakulembera ekyalo. So tugenda kubeera nze ekisinza okundeta kubeera nga tukola orientation mu bakyala okubayigiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu bifo bye babeera bagenda okukulembera n'okusitula omutindo gw'abakyala, kubanga tulabye nti bingi bikoleddwa ositula omutindo gw'abakyala naye ate tebituukiddwako oba nga bakyala bakyali wansi. So nzize okugezaako nange enkuli ekyo kyempula ekyo nsobola okukola okulaba nga abakyala basitula omutindo gwabwe mu mbeera yonna. Si buli kimu kikolwa ssente. President Museveni alina program ya gavumenti gye yatuleeta gye bayita PDM nze nokolayo empagi ey'okuna bagiyita mindset changing, okukyusa endowooza z'abantu. Ndi omukyala yasoma counseling and guidance era nzikiririza mu kwogerezeganya n'abantu ne bakyusa obulamu bwabwe n'embeera zaabwe. So ndi muntu akkiririza mu kwogera n'abakyala okulaba nga obulamu bwabwe bukyuka, sina ssente zokka wabula ne mu ndowooza, kubanga omuntu bw'akyusa endowooza abeera asobola okwebezaawo mu bulamu bw'ensi. Ekyokulala, Women Council District etuuza Women Councils nga local council bwetuuzezaayo. Enkiiko zino kigendereddwa nti zibadde nga tezikola ki, tezituula. Kakati ngenda kulaba nga nti buli kwota lweyitawo budget n'efulumya Women Council sente zaayo ez'okutuuza enkiiko. Enkiiko zino ziddayo ku magombolola, abakyala bano ne batuuza Women Councils okulaba nga ebiteeso by'abakyala bituuka mu councils eza local government nawe bibeere nga bikola ki, nga bifiibwako, kubanga buvunaanyizibwa Women Councils okulaba nti ensonga z'abakyala zituuka ku mmeeza we zirina okutuula ne zibeera nga zikolwako. So y'ensonga eyo endeese tulabe nga Mukono district ekyuka mu bukulembeze bwayo obw'abakyala nga tubaleetedde okumanya n'okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe n'okutuukiriza ebyo. Tulabyeko projects nnyingi ezibadde zijja nga z'abakyala naye bwe zijja ne zifuulibwamu ebintu ebirala. So tulabye nga waliwo obwetaavu obw'omuntu omwerufu, omuntu nga ayagaliza ate nga ayagala nnyo enkulaakulana y'abakyala. So kye kindeese mu kamyufu ekibiina kyaffe mbeere nga nvuganya nkwate kaadi nsobole okuvuganya ku kalulu aka disitulikiti ak'okulonda omukulembeze w'abakyala owa Mukono district. Ekisooka neebaza Katonda, erinnya kw'obusinge Vivian Kalule, nva Namasa Bukawunte eyeegwanyiza entebe ya Mukono district eya local government. Olunaku lwa leero tugenda kulonda NRM primaries era ndooza we zinaweera essaawa 5 tujja kuba tutandise okusimba ennyiriri. N'olw'ekisa kya Katonda bwe tubala majorities Vivian Kalule yagenda okuba Nantebe singa wanaaba tewazzeewo kugootana, naye nga nnyimiridde oba bagootaanya oba tebagootaanya tulaga njitwala, kubanga nanoonyeza akalulu mu bwesimbu n'obwenkanya. Sirina gwe nali nvumye ne bwe mutambula ku social media zonna. Ndi mukyala mwesimbu, sisosola mawanga ng'abantu boogera ono muki ono muki, no, tuli bannayuganda. So ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero era mbadde nsaba abadde anvuganya ajja asimbe mugongo gwange tugende tukola emirimu gy'omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Biki by'otunuulidde? Neeyanza mukama wange, ekisookera ddala kwe kulobingira abakyala ba Mukono district. Ekisinga obukulu ekyokubiri point enkulu yandibadde esooka kugatta abakyala b'e Mukono. Entalo zifuuse entalo, abanene batulwana, abali batya balwana, kyokka nga tuli mu nnyumba etya emu tukooye entalo. Vivian ekindeese okujja okwesimba ku kifo kino kulaba nga tukomyawo abakyala emitima tweyawuddemu, ng'ate mukimanyi mu NRM abakyala ffe majority esinga okulonda pate yaffe. So nzize okugatta oba oli wa pate ki oba oli wa pate ki mbayita ba mikwano mujje tukolere wamu era nzikiriza ekisanja kya Vivian tetugenda kusigala kyekimu. Akalulu kano ka abakyala bokka ate abo bennyini abateekeddwa okuba nga be balonzi b'olunaku luno olwaleero. Nziramu akalulu kano ka abakyala bokka era abakyala abo bali 17. Amagombola tulina 18 naye egombola erimu owa independent yakitwalako, kitegeeza ffe nga NRM tulina amagombola 17. So n'olwekyo njagala
nantebe ow'eggombolero eryo oba omukyala akulira abakyala mu Women Council mu buli gombolola amagombolola ge 17 be bakoola register yaffe. Era ngenda kuba nsoma chairperson gombola ku gombolola ng'oyingira wano kuba saagala kutaataaganya ebweru kirawudi nnene n'omusana ate ng'ennamba si nnene emanejingika. Tewali nsonga lwaki omusana gutwokya ate nga tusobola okulonda nga tetunyigirizibwa bwe tutyo. Eggombola lya Kimenyedde Nabuuso Rosemary waali ozene ID mama Natifuma Nagalama Nanyanzi Rashida gitawo omukulu nakucekinge deni oyingiraawo Muholo Mukyala Juliet Naso Nakalule ayinza okuba ali naye kale ffenna tumanya anaatuuka mu kadde kakatuufu. Then Mpunge gwe balonzeewo not the district councillor, not the what, but from your structure gundi eyo n'okutuwa that document to introduce you nti gwe barepresenting nze. No, the guideline is clear, but nange I have the gundi wano engamba nti olina okujja ne gundi eyo ekwanjula gye tuli okuva mu kankuweeko nsomeko mukwano eiza communicating bagikuwe naye tekiri nti the district councillor oba nedda. So yes nti manyi bulungi naye tekiri nti etteeka terigamba nti district council oba wa NRM. Waliwo structure yammwe eteekeddwa okutuweereza omuntu oyo representative nga olaba abavubuka baweereza ava mu UNATO simanyi biki ebyo ne baani bagiyita bate abavubuka unsa kannamwe mulina eyammwe yiino wano kanjikubuulire okuwaako. Women with Disability District Women Council. Teach no one. You can. Okifunye then you see na buzibu. Batensa mukirize malirizo omulimu guno bulungi njagala abo balonzi bokka nafe abalondesa. Malirizo omulimu ogwo tukomewo twogere buli ayagala n'amadirisa gano galina beera mabule solo beerawo naye ng'olaba ebigenda mu maaso kubasika mu kisenge. Sirina buzibu maama naye tusobola okuula wonna w'osobola. Naluyima luze then omuwanika Secretary for Finance Nantale Market abasibasa tusigaza ekifo kiki ekifo ekyo kimu kya chairperson kiriko abantu babiri kiriko Birungi Catherine kiriko ne Olusiye bibiri. Kikumi nga omutulaba ne deputy bano bakama baana bagoberera balabe okukikola oba banansasula naye simanyekano kyekyo so nolwensonga efe tuli ssente ate ndabanamu muli ssente kitegeeza tebakutambula so nolwensonga eyo tugenda kuzaako kanyomero abantu bano ababiri omwagenda kuweebwayo mudakiika yotereko gye muli tusobole okwongera okumutegeera obulungi naye nga tetunnakagendako okutabagana fena tuli banju etya ekyo kyabuntu tusobola okutabagana mu ngeri yonna tuteyuza ate gundi eyo takambadde gundi tansimbyeko ebyo byonna tusobola
kaki okubinogera eddagala. Nja kukkiriza ekiragiro ekyo nakyo kiteekeko mu nkola nti bakyapasoni bano abalina okuvuganya basobola okwegeyaamu, basobola okukkaanya ate era basobola okulema okukkaanya. Kati bwe balema okukkaanya awo ffe tuddira nnyo tukomerawo tuteeka mu ki, naye bwe bakkaanya ne baba nga bakkaanyizza era batuulira kye bakkaanyizza mu bulungi ate naffe tukiteeka mu ki nkola. So n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyamu nsaba mukkirize abeesimbyewo ababiri akanyomera ako kabakutte mwegeyeemu mulabe tuyinza okuva eri nga tetulowooza kirala kubanga mugamba nti abangi okusalawo madamu birungi. Nze nno ndi musanyufu nnyo okubeera wano olunaku olwaleero ng'abakyala tugenda okulonda akamyufu akokulondako ani agenda okukwata kaadi yaffe y'ekibiina kya NRM okubeera ng'abeera nnantebe wa disitulikiti eno ey'e Mukono. Okusookera ddala mbayozaayoza mwenna abayise mu kalulu kano banna abakyala mukuliko akalulu era mwebale kuyitamu ate era mwebale kujja kulonda. Amannya agange nze Birungi Catherine, nze n'abakyala w'eggombolola ery'Ekyampisi erisangibwa mu Mukono North. Andi musiimu nnyo okujja okuvuganya mu kalulu kano nga mbadde njagala kukwata kaadi nga Vivian bwakola ki bw'agyagala. Akanyomero akatuweereddwa ka reconciliation. Basebo ne bannyabo bwe tubadde nga mu kalulu ffenna tubadde nga tunoonya akalulu era abakyala bonna abatudde wano nkakasa nga abasinga bonna njogedde nabo nga mbasaba ki akalulu. Bwe tuba tutandika ebyobukulembeze buli omu abeerako ne gy'alaga. Abatamanyi gy'alaga y'abatamanyi bukulembeze. Kisa ate kya buntu okwegwanyiza ki era kyekindeese basebo ne bannyabo. Olunaku olwaleero twanoonyezza akalulu ate akalulu ka college ffenna tukamanyi kagenda na numbers era nga mbagambye nva Mukono North, Vivian wa Mukono North, ffenna tuva Mukono North. Olw'obulungi bw'ekibiina ne constituency mwenva ennamba yange entono ya Vivian. Mugenda kukkiriza nsooke njogere bino nga sinayogera kye mwagala kuwulira. Vivian ekyandeese mu kifo kino kubadde kwempawalinga bakyala. Ekyandeese mu kifo kino kubadde kulaba nti obukiiko bw'abakyala bonna okuva ku kyalo buteekebwamu amaanyi, abakyala ne bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe, abakyala ne bamanya bwe balina okukwata. Ekibadde kindeese mu kalulu kano kubadde kulaba nga bw'embeera nnantebe wa disitulikiti ekkansozi z'abakyala zituula eza buli kwota kubanga budget ya disitulikiti ekiyisa. Bwe batuula nga bafuna okumanyisibwa n'okuteekawo ebirowoozo by'abakyala bye bajje mu bantu okubitwala mu kkanso bibeere nga bikola ki nga bikolebwako. Abakyala bano tebafiiriddwako nti budgets ne projects bwe zijja zirina omutendera gwe ziteekebwako abakyala abawansi ne bakola ki ne balekebwa. Ebyo bye bimu ku biruubirirwa byange. Mbadde n'ekirowoozo ekya mindset change ekituula mu nteekateeka ya gavumenti ya PGM ekya mindset change okusomesa abakyala bano n'okubategeeza ensi bw'etambula n'okukyusanga endowooza zaabwe. Naye olw'okuba nti olunaku olwaleero tuli mu nnyumba, tuli mu kibiina, munkwate bulungi bannamawulire, siriddeemu kibiina lukwe kuba mbadde sinnakwata kaadi, seeriddeemu lukwe ng'omuntu kuba ndi mwana wa mu nnyumba. Eno ennyumba ya NRM era mwe mutuula ensonga nga bwe zitudde olunaku olwaleero. Ku lw'obulungi bw'ekibiina ngenda kulekera Vivian abirya.
Nenga tamateeka g'NRM balambula okutunyingira akalulu ne balonda omuntu gwe baagala. Nabwe tutuuse ku gulawundi wano ne balondako gwe balaba asingako empizo n'oli n'alaba nga ajja kukolera wansi w'ebigere ebyo. Abemukono basazeewo olwaleero ne bagamba Vivian yasinga atasosola abakyala mwenna abakulembeze b'abakyala abava mu Kabaka nesale lunyina mbayezaaleza mwekuleko mu ngalo banammwe munasanga eri esinga ebibadde bikoze eki ebibadde bikoze eki twetaaga ekyembasaba tunyweze obumu tulabe nti ate tugenda okwanganga kitegeera kukafanti omuntu atya kuba ensonga z'abakyala bannaffe ate n'ebigenda bya NRM eri abaki abakyala kukwataganya tetujja kutuukiriza bigendo bya NRM eri abakyala era mukadde waffe Vivian n'olukiiko olw'abantu abaagala omulondeddwa wano ng'agenda okukola mbalekerera mwenna abali wano muvunaanyizibwa mugende muzimbe obumu mugende muzimbe ki obumu obululu buno obuli wano olwaleero bwonna bwonna tukwetaaga oluvudde mu kalulu akabaddewo olwaleero okugenda okukiikirira abakyala ba Mukono mu general election. So nawe kuyozaaliza mu byonna tuyiseemu ate nkwataliza obuwanguzi, so kuyozaaliza nyama. So abakyala bwe tuba tweyawuddemu ng'entalo zitubaddemu okuva olwaleero nsaba zikome. Vivian Kalule siri mu nnantalo wabula ndi mukozi. Aboogera nnyo boogera naye nze njogeza bikolwa. Kyova olaba nti majority ebadde ya Vivian. Ate ne neebaza ne Kathy tuli bannamukono North Fembi akkiriza okundekera n'atanvuganya. Naye era mbadde mu kuwangula ekitiibwa n'ettendo mbiddi za Katonda. Gano mazina ga Nkima. Oba otya amazina ga Nkima togeetabaamu emikira gikoonako. Fe ababaddeyo mbadde mukulembeze mu Namasa County n'ebyo tukoze weebiri. Politics olina kuwonoona muntu omuvunze gw'osobola okuyitawo. Naye nze si kyekyendeeze. Nzize kukolera abakyala. Okuteeka ssente mu kalulu abakyala bonna mbadde nabo abamukono North amagombola gaffe abamukono district amagombola gaffe 18 naye nga amasimu gavuga nange mpulira ngenda kuwa kakaddo nnonde
ngenda kukolera kino nnonde naye obwo si bwe bufuzi obufuzi batulonda tumala emyaka 5 gyokka nekikyolese ng'omukulu ddala neko buli kuleme likusinge okulekawo akakubo nti mpise wano olw'okuba omulonzi omubuzi akakadde Vivian munafu nnyo talina ssente naye olwaleero majority envuddeyo nga sirina gwe nawadde wadde transport ekolaki emuleeta wano okulonda kakati nsaba bannakigwanyizi abalowooza nti mukono bagiwamba ne NRM fe tugenza okuzaalibwa tukulidde mu NRM tugenda kufa tugirekewo kubanga tegenda kuvaawo leero nsaba abalowooza nti be banna NRM bakikomye NRM twagisangawo era tujja girekawo twali tulabye abanene abantu bajja mu ntebe ate ne bazivaamu so abantu tubakwate bulungi tuleme okutulugunya abantu olw'obuyinza bwe tutuddemu tukwasaganye abantu ba mukono tukomyewo NRM waggulu nnyo bannamawulire kumwe kwesookera mwebale emirimu gye mukoze egy'amazima ate twebaza mukyala waffe oyo Vivian nga tumusabira Allah amusaasire